weesanga nti abaami abamu aboogerwako nga Bobi Wine tebamuwummuza nti ebbali w'ekibiina tojja kukola. Baamuwa obwa foreign secretary. Foreign secretary akola ku nsonga z'amawanga g'ebweru. Omwami omuwulira enfunda nnyingi nnyo ng'atambula nnyo mu mawanga g'e Bulaaya, Amerika, Europe yonna atuukayo. So obusobozi obwa bulina. Era abakulu abaali mu lukiiko lwa Seeke eyatuula ne Delegates Conference ne basalawo nti omwami oyo asalira kutwala ekifo ekyo. Era kyamuweebwa ye asigadde okujja wano okulipootinga kuba ofiisi weeziri nzigule. Buli omu atwale ofiisi eyamuweebwa n'omukulu David Lubongoya oyo abadde Secretary General naye ekifo kye weekiri n'ofiisi ye weeri. Tulina ofiisi enkulu ennyo gyaddukanya, ofiisi eya research kwe kubuuliriza ebifa munda n'ebweru w'ekibiina okugayiringa ekibiina wa gye kiraga ng'oyita mu lukiiko olwo olwa research okutuusa amawulire ku bukulembeze bw'ekibiina n'ekibiina okusobola okwetegeka ng'enkya n'eggulo okulaba wa gye batwala ekibiina. Omulimu ogwamuweebwa mukulu nnyo naye tetumanyi ennaku 3 nga nnyo eziyiseewo tannaba ku ripootinga. Mpozi nze kye nandisabye bakulembeze bannange okusaawo ndowooza ekiseera ekigere bwe omuntu ali bataripootinze ennaku z'omwezi bwe ziti oba kibwenga mwezi ali bataripootinze ebbanga bwe riti oyo asuuliddwa obweru w'ekibiina. Mpozi kinaakolebwa ne bannaffe abo tubebaza emirimu gye bakoze kubanga era we tutuukidde kati waliwo ekibiina kyetwogerako. Bamemba of Parliament bwe bali, bakansalazi bwe bali, ba chairman LC5 bwe bali. Kirungi nnyo naye nga tekimala. Abantu bateeka okudda ku kibiina bewandise mu register eyawamu. Tulina gye bayita national register yenkana nene ddala. I hope you got a copy of the press release. So what became of the leadership of the party is that the people in the Kamocha don't report back. They have always failed to report back. They are not accountable. We don't know actually what happened in between from the time they took over the party to this time around, because it's now 2 years and we've never heard of them at all. You know, the party has got its founders, the party has got the founders, the party has got its organs like a SEC, like a NEC, but these people have never appeared at all in the party to report back whatever progress they made. So that prompted us to change the leadership of the party after a lapse of 2 years. Our constitution stipulates 2 years, that we should have elections every 2 years. So now after the lapse of 2 years, we had no option but to call for a delegates conference, which delegates met on the 27th of May and made different recommendations and changes in the leadership. So that's why we are here, to brief you and to inform you that from this time on, we shall be operating from our headquarters here. This is our home. So we no longer belong to Kamocha and we shall not report to Kamocha. We have no business with the Kamocha, but anything that you may want to know regarding NUP, this is the headquarters, and you are all welcome to seek information or any clarification on it. Webale kulaba Kk Tv Uganda. Get informed and updated on issues around you and the globe as well. Kk Tv. Thank you for subscribing to Kk Tv. Webale kulaba Kk Tv Uganda. The inspiration and the best broadcasting around town. Kk Tv. The global experience, the might, the power, and all you need with Kk Tv. We are your broadcasting experience.
Thank you for subscribing to KK TV. I'm 7 eranga we yakyogedde ayogera n'abantu abalala neffe tetulina kye twogera naye kuba aliwo mu bumenyi bw'amateeka. Ekyokubiri tetwetaaga kwogera naye kuba obuyinza si bubwe, obuyinza bwa bannayuganda. So tetwetaaga kwogera na Mwai Museveni. Ye okwogera n'abantu tayogera ku ngeri ggwanga gye likyuka naye abeera ayagala kwogera naawe kubuuza oyagala ssente meka. Ffe tetugulirirwa. Bakikola okulabisa okulaga nti tolina kyoli. You are watching KK TV. Kikulaga nti eno gavumenti ya Museveni eriwo mu bumenyi bw'amateeka, tegondera amateeka, tegoberera amateeka, yo ekola byeyagala. Omuntu omu yasalawo, basalawo nti kati beera mulamu ng'obeera mulamu, wasalawo nti kati beera mufu ng'obeera mufu. Mr. Update kanumbe, oba bankuba bankube, oba banzita banzite, oba kyekigwawo kigwewo. You are watching KK TV.